part of growth otambulako olaba abantu bwe beeyisa olabako ensi we zifaanagana nawe n'oleeta amagezi mu industry yaffe eya Uganda so minisita asazeewo omwana ono bamusindike South Africa akole ki ajogemu ng'omuyimbi superstar bwalina okubeera yasoma n'agumira ebitabo kati agenda awumuze ku nga ate batugambye nti omukyala Zarina mbalenda muyita muyimbi era naye muyimbi omanye ennyimba ze yakuba walaba ennyimba za Zari yagenda ngakubira ddala mukwano nga Zuwena wapuuza so munanga olutuuka mu South Africa it's going to be a beautiful Zuwena welcoming our son okubanga bamulambuza Zari okubanga bamulambuza South Africa bamulambuze ku bintu ebyenjawulo alabe ku bayimbi nga omanyi Zari amanyi abantu e South Africa kwegamba essuubi lyaffe erigoba babbana bwayi ne ba Wizkid limu fresh kid ate oluzungu juyira twaluyize akola oluzungu luli olumalayo so ayiga amapiano bagakuba batya otegedde ebintu ebyo so katulabe ku mwana ow'obulenzi fresh kid naye n'ebigambo byayogeddeko ng'omwana omuto as of appreciating this gesture. Nga tuli wano olwaleero ngamba kulembedde okujja okubanjulira nate nti mu lugendo lwe mu bulamu bwe ng'agezaako okulafuba n'okubeera ekyokulabirako eri baana banne ate era ng'agezaako okulaba nti nno ayitemuka mu kisaawe ekyennyimba olwaleero nzize okumukwasa ebiwandiiko kaweefube bwe tubadde naye okulaba nti yeegatta ku mawanga amalala agasukka ku Uganda okutumbula ekitone kye eky'ebyennyimba era wano nga kaweefube ono twamutandikako ne mukozi munange ambasada wa Uganda South Africa ambasada Paul Amor era nga ne ssentebe w'Abannayuganda bonna abali South Africa Moses nga bakkiriza mulanga gwabwe ne bagamba nti omwana ono tumugende nga tumulaga embeera eziri mu nsi embeera z'ababundabunda abali wansi embeera z'abalinawo abali mu masomero ag'enjawulo embeera z'abasukulumyeko kati yagende okugenda n'okuyiiya n'okwogera eri abantu n'okuyimba ng'amanyi ensi bw'etambula era olwaleero njagala okumubanjulira nti agenda kugenda mu ggwanga erya South Africa nga lino lyerimu ku mawanga wano mu lukalu lwa Africa eriyina ennyo ebyafaayo ebigagga mu nsiike y'ennyimba ne art bantu manyi nnyo abamanyi kati ekyennyimba oba olyawo zaasibuka nga South Africa naye n'okutuukira ddala kati otugira ddala kuba amapiano n'abalala bava mu mawanga amalala naye ng'ate bayimira South Africa Diamond Platinum n'abalala kugamba ly'ekkuŋŋaanyizo ly'omuntu ayagala okulaba kiddala ekimmemmette ekiri mu art ekifaanana era nga twafuna omukisa nti munnaffe munnayuganda munnaffe Zari Hassan the boss lady yakkiriza okukyaza Patrick Ssenyonjo mu maka ge mu ekijjulo ate era agende naye mu kafubo akababiri okugezaako okulaba nti nno ategeerera ddala wetuyinza okuwa ewaluma tuyinza okukwata ku mwana ono abeere nga yeegatta ali mu lugendo lw'abanene era nga ne embassy ya Uganda South Africa egenda mwamiriza era nga egenda kuteekeka ekijjulo eyo era nga egenda kubanga ewuliriza emugatta ku ebyo byawulira nti no bye bikyasibye obulamu okubeera nti no agenda mu maaso n'olwekyo ajja kuba nga asitula olunaku olw'ebbalaza era nga awerekerwako taata we n'omukuŋŋaanya badde akwanaganya emirimu gino mu ofiisi office of the president abitambuza kuba twali twabibalako dda naye nga bikyagaanye okusooka twali tubikakanyuzi tumenyeddeko naye bamala nagamba olina okugenda n'olabako ku musendala n'olaba ne ku bintu ebirala bingi omuteeka ne ku bayimbi abalala era n'abinyumirako n'asigala nga abikuwasaganya era mwebaza nnyo era tino atuyambyeko nnyo nokubasataako byonna kuba naye abadde very important this nga tuli mu lugendo lwaffe olugenda South Africa tubadde n'omukyala maama Bona Kiwala Kiyingi yali mu kwasaganya ensonga z'okugenda South Africa okumiitinga abayimbi baayo n'omukyala the boss lady Zari Hassan. Okay, ogenze n'ogamba wali nti tugenda kuba mulundi gwo gwakubiri okulinnya ennyonyi obadde otegeeza ki? Era mbadde nyanjulira abantu bange nti kati essaawa eno okuva ena very well nafuuka birala ninnya ennyonyi omulundi ogusooka n'ogwokubiri ne gujja. Okay. Uganda